Okay, bachali bange mbebaza nnyo abangoberera. Kino kya tabbu nnyo tugenda tukuba tukikubira ddala omanyi mu lockdown. Ffe twasalawo okubeera nga tutuukirira abantu abasinga okubeera nga batubuulira ku ngeri bice ebyakabi bye balinawo embeera batambuze etya nabupya ki bwe balinawo mweno lockdown era after lockdown bagenda kuba bakola ki. So right about now nina omukulu omu ku basajja abasinga okuba abamanyi e Kampala wane e Uganda. Simulana nnyo omukulu Khalifa Aganaga. Khalifa ki ekitambula? Tuli steady. Kikinga oli powa nnyo. Ozimenya mingizo gamba ku ani omukulu kati ate koyogedde ku bebe kulu twabakwasa bebe kulu mu abasajja babiri mwe mwagamba mwe mumusobola omukulu King Saha naawe mwe mumusobola bebe kulu. Tewali nnyo kyamaanyi kubanga bebe kulu era muyimbi nganze era nga mungamba nti wali wenzira ayina wali weegomba okubeera. No, wali wenzira nti yajja mu industry n'ayimba nakuba kayimba kamu ka hiti nange kamu nenkakuba nakubako okubiri kati nange era nagakuba zikola beza zikoze nange nzikoze kati bamanyi mu ggwanga so kati ekiddako kutuuka ku level gyaliko. Okay, so omukulu Khalifa Aganaga eno gwe lockdown oba eno pandemic ekuyisizza etya? Lockdown gamazima mpisiza era ng'omuntu omulala yenna ate ndowooza nze ffe tuyisizza bubi nnyo abayimbi kubanga ffe emirimu gyaffe gyakagwirawo nga Uganda ate bw'ogimanyi nti Uganda si nsi nti abantu bonna balina emirimu egy'okusasulwa nti Uganda tuli entrepreneur nsi buli omu yanneekolera gyange. Bwe ŋŋamba neekolera gyange omuntu ayinza okitwala mu mbeera eri endala naye nti buli omu yeeterawo akake mu ngeri ye. So engeri mu mbeera buli omu gy'atalina mulimu gusasulwa mwezi ng'afuna kadi ayiiya mu byaleero mukisa gwa leero nti kyo mbutuufu kitunyigirizaamu nga nze n'abayimbi bannange era ng'eggwanga edda naffe ffenna abali mu entertainment business naye sijja kugamba nti ate nkaabe nnyo ate okusinga ate omwana w'omuggeta ali eri wansi era mbagamba nti embeera bwetyo bwekumjagadde bagamba nti kyemuyitamu nange nkikola ki nange nkiyitamu so mugume nange nga bwenguma. Okay. This time round gwe twakumanyiira buli season obeera n'akayimba ak'ettabbu akakuba kayimba kiko olinawo awo essaawa zino akayinza otuzinisa mweno lockdown? Akayimba akaliwo akayimba kapya bakayita bagikweka akayimba kapya nnyo nakakubye olw'ensonga okuva ku bintu bino events ziringa 2-3 ezizze akayimba bakayita emitima bagikweka emitima nti omuntu obeera naye wano n'ayogera ebigambo bingi nnyo nti nze ndi wa people power lukulwe era n'abakola ki n'abakyaya abantu abo abo bennyini nga bagenda babiri Full Figure ne Yashibaga Kato bebaleeta okukya abantu okukyawa bannaabwe bw'opostinga ku bya NRM nga bakulabako nga basajja battu ffe tulina omulimu bo si bayimbi tebalina hiti bw'ogenda okuyimba ku birthday y'omuntu wa NRM y'omwana we nga bakupostinga bakukola ebyo abantu bakukyawe bo bennyini obukyaye bwe baasiga mu bantu nabo abantu babalaze ate akayimba ako ng'oggyeko eyo event waliwo eyagashumba okuvuma kabaka ne Katikkiro singa gashumba badde abeera mbalala olaba abantu bwe bamanyiira nti nno just lwakuba nti bino ebintu ebiri fomo oba bya institution zajja nti edda nga kabaka yafuga gashumba noyogera ekyo ekintu essaawa zino singa gashumba omutwe tekuli okitegeera toyinza kuvuma official oli notandika kumuyisaamu maaso mba mulina ensonga zammwe oba yakwagalira mukazi oba kiki tozimalira mu public kuba naye takuvumangako muki kati otubuulirira ggwe ate ffe tubeere mbw abantu abalungi naye nga ggwe weeyisa bubi nnyo kasajja ggwe kabi nnyo weeyisa bubi ojja otya mu Buganda gye weepankira kabaka notandika okuvuma abantu be ate n'ogamba muze njagala nnyo kabaka okitegeere notandika okuvuma bano bonna abakozi be sebo olimba ezo mpisa mbi kasajja ggwe kacyamu nnyo kyova olaba ne muwalawo yava ku mulimu n'afuuka malaaya okitegeera nadda ku TV gye yamuwa omulimu abantu kwe bamumanyira n'atandika ogijolonga instead of okubaga bannange mwebale
nebba wangu ona mpadde mwamba platform n'omusajja ono bwe yafuna ssente yajja akwana enzo omuwala owakabi gwalaba ku ki nze gwabadde alaba ku TV akasirusiru akaddawo akatandika vuma banne mbo badde bansasula $5,000 kanafuya kampuni eri kampuni ekisooka sina yabana Uganda okitegeera kampuni eyo yabana Kenya nti kati wetidde emirimu ne Kenya okitegeera so kati Mr. Gashumba oba oli mugezi lwaki tosobola tewabuulirira muwala okuba naago magezi gasobola just ku observinga bintu mu common sense cause tebyetaaga kusoma ye muwala we yasoma ki ate tumanyi tuwulira bibyo kirabika gwe tusinga okumanya gwoba otugamba simanyi yasoba naye nga ssente zibaddewo buli kimu weekiri naye abaana babano banaku bali diguri bazirina baana obusente wekitegeera so kakati Mr. Gashumba wavumye Katikkiro ekintu ekyo kibi nenkukubamu oluyimba baluyita bagikweka soko mukuba akapera ebyo nga bikyali awo mumpera akapera gwe nkumanyi muwe bantu emitima bagikweka tuddeko mu mateeka kireetera abantu omenya amateeka ekireetera omenya amateeka bantu emitima bagikweka banange tuddeko omulweka bada international kanyimbire kubeeka ekireetera omenya amateeka bantu emitima mugikweka Okay, oyo ono Khalifa yache mumanyiko womusabirawo wennyini wakuweera takulinza taddambwe ate biki akayimba si just wabula it's a real message real life message nti njagalira message eyo direct egende ku Gashumba ne buno obuwala obwavaayo ne buvuma ne bugamba mbu wani Brian White yabukola ki Vivian ne Stella abava ne bagamba Brian White yabakwata yeah by the way mbadde ngenda kikubuuza what is your take on Brian White saga kyenina okugamba nga kyengambya nti abantu emitima bagikweka okitegeera lwaki abo abaana basirika all along nga bali mu kulya ssente z'omusajja zimaze kubanga ziggweddewo kuba kati ssaawa zino bate nabasiru nnyo kati ssaawa zino ne bw'oyogera ng'omusajja talina ssente tekigasa okitegeera kozi luli wandi muswazizza luli ng'erinnya liri waggulu okitegeera so temusobola kulimbalimba nsi mu buwala mmwe era byebyo era mulinga beba bawala mbabuulirira abawala bannange muyiga okukuula ebintu ebirimu amagezi naye ebyo by'okukuula amasimu kati bakuula iPhone 6 ebiseera ebyo yaliko okitegeera kati kuliko X simanya biki okitegeera naye luli bayaka era omusajja amukutte bakwata amasimu ago mapya wali olina kugula poloti taka okitegeera bintu ntunga ebyo mama one bamuguzimbira ennyumba okitegeera ne ku ssente zonna n'ogenda baanamu muli babi okay wadde ombulidde message eri mu kayimba mitima bagikweka so kombulireko gwe wali muli bakyali nnyo ne Bobby Wine muli bakyali ndoza nakatera mu kyali bakyali wewaawo gwe ebintu watandika otubuzaabuza ekituufu tonakuvaayo kutubuulira wagyogwa oba ogweno mu people oba ogweno mu kiriya sikutegeera anti nze ndi independent nanga abasajja mairwa kindi independent nti wano ku Khalifa nfuse Khalifa nga tewali wantereddeko wadde n'olwataano kitegeera tewaliwo government evuddeyo people power tevangayo ne bako kyennyamba so sinza gikuvaayo nentandika gyesibako nga terina abantu baayo bo beekoze okitegeera beetaddemu beebeeredde nawo ne beefudde sita okitegeera ne RNRM naye erina abantu baayo beekoze beefudde ki nange Khalifa ntandikawo kyange ng'omuki kankubuzeyo Khalifa bwe bukya ku makya olwaleero mukulu Balamu najja wano ku bad character nakola ekintu nga kye byakoledde Ashbaga Kato ne Ray Superstar oyinza kukola wo mboyagala kungula kaŋŋambe mbokwagala okungula kale kamubuulireko bye nnyinza okwagala kubanga bagamba bagaba nnyo singa nze obozze ewange njagala emmundu AK47 ago 2 AK47 nina bakyali bange 15 njagala pisto 10 na mmeka 15 njagala ekimotoka kya stia ebimotoka bya gas 2 nti bwe mujja nange okunkuba nange ngenda bakuba njagalayo bomu nga 4 gulunedi nga 5 ogenda kubba banka Khalifa ogenda kubba banka ne miliyoni zonna z'oboyagadde kasita ziba nga ziri mu dola miliyoni zonna nga kitandikira mu miliyoni naye nga $1 million I don't know oba mpeemu oba mpa gwe zonna z'oyagala but nga bitandikira $1 million ne nkugambye mundu AK47 yago
pisto 10 n'ezo gulunedi 5 tank ezo ngulira kati sebo gwayagala ebyo byonna ebintu oyagala kukola gavumenti yiyo oba oyina eggwanga lyo oyagala okukola eno emmengo gemaanyi gange ago. That's my worth. Ngobadde oyagala kungula ngobadde oyagala ndye mu bantu bange olukwe kakati gwali eyo chali wanga asubira okulya mu bachalibo olukwe wandibadde oyugira ku musajja Khalifa Aganaga ndoza yo muwulidde ebintu bye byayagala bwoba on'omusigula omutima oba on'omumenya omutima bintu ki byabayagala ojje nakawunga ati tonga je Khalifa ate bebe bwajja ye bebe nga yazze kati wali obadde oyogera ku side ya gundi anti era mugambi oba bebe yazze ebintu byenjogerako bakama baabwe ababatuma babirina tebabirina simanyi gongamba simanyi gongamba tebabirina simanyi gongamba General Muhoozi abirina then n'ekirala bampeyo n'ejjinja ate mbanjagala okuyinga nino baneranka kulira ate ntandikira kuya ukitegeera bwe kiri ninabba nange jeno okay oyo bamuyise omukulu Jeno Aganaga Khalifa Aganaga kakati Aganaga waliwo embeera endala eriwo ku Farida Nakasibwe ne Justin Namere obimanyiko kikulu olugambo lw'abakazi olumbadde sibitegeera bulungi naye gundi Farida ye mumanyi naye Justin Namere mbadde ndaba mpulira linnye gusimanyi kigenda maaso yali mukozi wa NTV ne bafunamu obutakkaanya nga musajja yabacyankalanya ya ng'ate bonna bakozi baaki naye nga si musajja yabacyankalanya waliwo era bya musajja naye kakati ebyo nga bw'otabimanyi kambiveeko ebyo katubiviireko ddala kakati after lockdown nkimanyi bino bigenda kuggwawo ate weesimbyewo abantu beerubaga oba tegeteeseteese otya oba gwe weeteeseteese otya okusavinga abantu nga MP2B nze strictly ekindeeta mu kwesimbawo kuyamba ku bavubuka bannange nti abakadde bo balina abakukiikiridde okumala ebbanga Kenny Lukyamuzi yajja n'abakolera Katolu bw'amazzi alina kyabakoledde n'ebino ebyaffe ebyabavubuka tajja bitegeera omukadde tajja bitegeera tajja kitegeera nti omuvubuka talina mulimu okitegeera kubanga ye already yazimba ali waka okitegeera ne kati nze omuvubuka n'atuuka ntya mu time eyo nga ndaba omukadde nga ye bw'alina ennyumba nange n'ennyumba kyekintwala mu parliament abantu mbagambe nti bannange enguudo muzizimbye amalwaliro mugazimbye naye ate ffe abavubuka tetulina mirimu yensonga lwaki abavubuka bakuba bannaabwe obuyondo era obuyondo obusinga buva Lubaga owa boda oli gwe batta akakiripu byali Lubaga kitegeeza ki nange kennyini ntuuse nga nze sereebwe Lubaga okitegeera ene Lubaga teriyo bagagga bangi nandibadde nange ninga abayimbi abalala neŋŋenda emunyonyo n'embeera eyo ninjagala beera n'abantu bange kati kitegeeza we naabeera mu bantu bano nga baavu bajja wuulira bubi nange bankuba akayondo so kati nkoze ntyo bayamba nange at least mu buli omu mu mbeera ye abeere ng'asobola okubaako kye yeeyiiza yensonga lwaki ngenda mu palamenti mbagambe ebyo byonna mubitaddemu abavubuka mubayiyirizza ki okuba nga balina emirimu mukoze mutya okuteekawo embeera ecreatingawo emirimu okusoma curriculum eriwo ereeta nnyo ba job seekers tutaddewo tutya embeera okutandika okuleeta ba job creators okitegeera mu America tulaba buli mwana oli ya creatinga Facebook kati employing over okitegeera abantu millions and millions oli wano mu Uganda how do we encourage oba tutandise tutya okunoonya abavubuka abalina ebintu ebyenjawulo government biyinza oteeka mu ssente ate ne bibenefiting nga somu mwe bali abavubuka ni just waliwo strategy nti edda okugamba nti katubalowoozeeko abantu bano okitegeera nti kankuwa example nti oba government zikola nnyo enkuŋŋaana nti tugenda mu retreat kuteesa ku bino bintu ani agenda n'ateeseza ku nabagamba nti bannange abavubuka bano mubalabe ennaku zino abaana balina buli omu alina YouTube channel buli omu alina ki kati gavumenti obulango bw'oteeka ku radio ng'abantu tebakyawuliriza zi radio n'oteekayo ssente nnyingi nnyo lwaki tutandika kulaba abaana bali relevant okitegeera n'ogamba nti okekotona obulango ndooza abalayi ba Uganda kyannaku emirimu nkuwulira taata okitegeera nti oyagala information etuuke ku bantu egenda batuukako etya okitegeera kubanga
nti local problems need local solutions. Okitegeera togenda kusoma bintu ku Uganda. Okitegeera oba togenda kozesa mbeera yadda gogambe mbu no in those years ffe twakulira ku buwunga era ffe simanya bikina mu muli akawunga no. Okitegeera tugoba wali akawunga nina okuyiiya embeera omwana addako ye ali enkoko. Okay omukulu Khalifa Aganaga waliwo ekintu kyewavaayo emabega ka wali otegese wali wangamba last time wetwa meeting no ngamba wali ogenda kutegeka concert guno omwaka jeri obe ennaku zaggwako lockdown yazikuba kati ekyo kyo kirabwa n'omuto nti ebyo tetujja kubanga ba big eye bakoze ki bagenda kola online concert ye yasanyu wagirabye yasindalera wagirabyeko saagirabye promotion ndoze abadde ntono tebakiranga bulungi tebakiranga era bwe ngamba kati tulina sound check bintu mande badde babireeta nembalangira but bad character ye bintu bakola bingi tubulubalangira ebintu ne kati okole ekintu n'okikola weka olaba fa bali prominent mu industry mbadde sikimanyi gwa kingambye anti kyekyo ffe kyatufuula okuba nti tuli bannamawulire ffe buli kimu tukinoonyereza nti omuntu oba otegeka ebintu olina okwetegeka ennyo si kumala gwe kati weeteeseteese otya tusuubireyo naawe online concert oba online kivulu nja kuba mbagamba cause ffe tusooka kuteesa kintu ya tetusobola kujja ntubagamba tugenda kukola kino tetugenda kukola kino so naye tubagamba nti ekijji only kyetugenda okufulumya ennyo music tugenda bawa music okay obubaka bwa Khalifa Aganaga njagala obubaka bwo obusembayo obubaka bwo bogenda okugamba abalabi ba Uganda kyanaku obubaka bwo obusembayo byosuubiza banna Uganda wrap up within 1 minute abana Uganda kyembasuubiza kiri kintu kimu mbasuubiza okubeera okudelivalinga ngenda kudelivalinga music ngenda kudelivalinga quality ngenda kusitula flaga ya Uganda njiteekewa bino byongo sikola bintu nganze omuntu atya wabula nkolera ggwanga lyange nti bali kye bazimbako nange mbeko kyenkola kikinzimbako so bafandi bange music akyajja mungi nnyo akayimba kapepa kayita bagikweka kanoonyerezeeko buuza neighbor buuza DJ olwaki takazannyi okay twayanzo yabadde omukulu Khalifa Aganaga wembadde nga ndi mukwasaganya naye ensonga wano tuli ku bad character yomu ku basajja abavaayo ne bategeeze eggwanga nti bagenda kwesimbawo mu mwaka 2020 naye katulindirire kino kyonna bwe kinaggwe tunava mu bya lockdown mu byaki tulabe engeri gye kikwasaganyamu oba gyagenda okikwasaganyamu okay kamberekereze bakyali banga abalabi ba Uganda kyanaku amanya n'eddoboozi bamuyita Bob Creed MC the #1 MC bwe tutyo bwe tukirapinze up olunaku lwa leero.